kirala mani ku buli mukolo tekubula musiiwufu Madrat and Chico Abanseko buseko mutuyambe. You've been at it long enough to know this. One, atete mumanyira kutuukaawo walokwe bamanyidde engeri jokes ze bakola ku Katikkiro zaali uncold. Respect they crossed the line. Kituufu gakuweddemu amagero uli ofa obusugu bukulu ebusongo ki kakati just wabawo abantu abo mukaziyeko ne galubindi bakadde baffe mbawulira kino katukyogere bwe tuti sendi agambye nti kutumanyira ombaga tekuba osiyo naye lilo katono sendi agambye nti kuba kumanyira tetusuka twandikomye naffe tulowooza sendi osusse wandikomye nti atomanyidde noite wandikoze ki omwera mannyo wandikomye ekisooka abantu b'olumba tobamanyi olaba balabe webale nnyo tetera nnyo kwagala kukola videos ziddamu bantu because tetwagala kuwa bantu batusinga myaka masannyalaze bebandibadde bagatuwa kuba bebatusooka ku nsi naye ate kati ffe kati ffe tukola ki n'ebisajjamu ebisatu mutufuukidde ekizibu ekisooka abasajja abo balaba babulwa bombi boogera share Spice Diana webale nnyo basooka mukuba ojjukira etwayogera ku bya Range Rover biki nga bali ku Spice Diana ne tubayingiramu awo ne batunyigira Jenkins n'atabuka nnyo so babuliddwa kye boogera ku share Spice Diana ebibi ensobi ezaabaddemu so ne baagala beekwasikana akatono akabaddewo kaka tusomese tetugenda biwanvu nnyo musajja gwe kwata peni osome gwe yani oyo munene yani simumanyi oyo yagala simanyi embwa ekola etya oyo yani sime Jenkins gwe gwalinganga gwagenda okulya ku lumbe nawe kasajja kakakadde akafunya fesi eringanga ekyangu ekiganda katono bati mwana muto oli ku bisajja bikulu bifailure gwe sendi ne kasuku yakugoba ku shoye kuba gwe mulimu gwo kumanyira kulumba terina muntu akwagala ne kujojina bakugobayo oyina ebisiraani tobera watu abakitambula na musajja ogwo wesibyeko Jenkins yali musajja wavunanzibwa ne kati ina ali awo nuza tachanda banakunaaba katusomese comedy no mujinzo tumanya bisajja mwe Jenkins anaaba tatukula bintu bibiri waliwo kubanga onaaba nenga tatukula seje katusomese comedy ate n'okunaaba sitteeka munnange muntu waddembe okubeerawo omwezi nga tanaabye tukoze shofe ku Sheraton wajja abantu abalimu bajogera kochi abantu ogenze nnyo naye nekintu kimanjagala osomesa abasajja bano abakulu tubalage nti oyo bati bali bamutijjani oyo bali bamutidde ku gundi ku press conference ya gundi yasaha kumanyira abantu kino katukigamba abasajja abakulu tulowooza nnyo ebiseera ebisinga nti omuntu waba kusinga emyaka aba kusinga okutegeera abaganda balina enjogera egamba nti obukadde magezi naye buno owasendi obukadde busiru ositegeera ekisooka bino ebintu bya comedy sendi tobimanyi kuba nti abantu bagala beteekawo byo mu buli kimu nti balina okyogerako kwasama bwasame omanyidde nyebirikadde ffe tulowooza bwe bakuzaala n'omuntu ategeera netulowooza oba otegeera ffe mwami Benon Kibuuka tetwagala muteeka mu bintu bino naye tumuwa ekitiibwa kuba muntu yewa ekitiibwa muwandiisi muzanyi abe kyakola akimanyi sendi kikye wali okozeeko munsi muno nga nakandolindoli wali okayingidde John Sega wanagora kuba nti wali musajja mukulu nagamba amazima sendi tomanyi kuzanya bireke ine nga tomanyi ekyokubiri sendi tetukwagalangako okuva lwetwakola mukandolindoli tewatunyumira tetwakusiima ng'abantu ge mazima yali twesanga ne twebonga nakigamba na John Segawa twali mu Roast and Rhymes ne muga ekyamazima omusajja oyo mubongako ne sisemwaga twava ku sino gy'otumanyira manyira sikutumanyira tetwogera nko na sendi ate nga tumanyira ku kitumumanye tumwogerako naye ekyamazima wabawo omuntu ng'omutima gwe tegwamusima tegwamwagala tetwakwagala kyekisooka ekyokubiri point z'olweyizinga za kisiru anti omuntu omugamba za kisimu notakomaawo n'omulaga nti ekintu kino naffe tukikuguseemu twebaza nnyo abantu abatutadde wano wetutuusa abaatubuulira ekyokukola bw'aba John Sega wanga avudde alina kyayogedde nsobola omuwuliriza ne bw'aba kale alina ensobi nange ne ŋŋamba nti yabadde ensobi nyinza obutamuddamu koza alina ekintu kyeyatuyambako wali nga tukola kinga tutandika
naye sendi ekintu kya comedy oba tokimanyi kireke. You have no more authority kutwogera. Ekisooka ebyo byoga nti omuntu takola rehearsal abata rehearsinze. Oba omangambe that's being stupid oba totegeera kuba ekintu kyogera ko tokimanyi obulya bulungi. Omuntu yenna tulongereza nnyo ku show za comedy abantu ze bakola eyo abazungu baani ne tugamba ffe wano tulina kwongeramu. Olabye omuntu n'omwogerako n'oyiyizaawo mbale kiragambo tewali hasi then atika tugoba musimu nanyo omuntu ayina katukusomesa kibaita comedy ekyo kibaita creativity ekyokubiri everything on this earth zanya comedy otegeera zanya video eraga nti Katikkiro twamuvumye nge twagala tulage twazanya ku Share Spice tugambe nti byamuvuula nti video efaanana nabo okusinga okwogera obwogezi oyasama ne kushonzo kwate waliyo ate mulimu babayo ababaze kusunga musunzi kubanga abayo akimanyi oli kete jamu atiketi ezobwere ngako abayo okujjako Jenkins yatabayo n'ensonga nti talina waajja nedda seekyo talina waajja kwa nekyo asula nte bale talina mmotoka agenda mangu osejeera katugambe musajja gwe nejjoko gye twakola yennyini yatta abantu kati kenyini atume tugende tumubuuzaako ebyo wabiraba ekyokubiri nakimanya omugirayo nti omuntu ayogera ku muntu n'amuggyako jjoko kati yategedde nti agenda kubaamu tebaakoze na programu nti ajja kubaawo nojja n'omuyitirako layini ekyo kibayita creativity obadde tokimanyi. Secondly bino ebyaffe si bya mizannyo nti ogenda wandika omuzannyo okuva gye kutaka oguzannye nga bw'okola ki gunaagwera ffe tukola jokes okusinziira ku audience eriwo gye tulabye ti President Museveni atudde wali ogenda mukola joko Nemso bya afande yena minister aliwali ogenda mujjako jokuchi logikola yabasozanya video nti twavudde Katikkiro kubanga Katikkiro ebbanga lyonna ne bobuzadde mu kibi atukubira nga tugenda kukola kaliso dina n'agamba Katikkiro abasabye mujje mukole ki ebiseera ebisinga era gwali mwaka guli gwe tutagenda nga tetuliiwo abbe nagayimu nkoze bubi ne guno mwaka tubaddewo ekyokubiri gwe waberanga mukaliso dina ekyagobya mukaliso dina kubanga jukira akasajja kali katusasula ng'okuba enjawulo era tulakigamba ne abe mutibi otuba sente z'otuwa omusajja ate atwalako ekyabi ne tugamba omusajja omukulu okuba enjawulo y'emitwalo 2 twagala nnyo okuwa abantu ekijjukira newa chipu nga tutakole wa chipu watukubanga enjawulo ewa chipu n'otwala mu mitwalo 2 mitwalo 3 tugamba wali ye sendi yeeyiye kwato oyina ka studio kamu nga kakolamu ne wiki bwe yagenda nga tolina ati akola studio kali wali na lukolongo tokyalina kyokola so abantu abamu twaga tubawa ekitiibwa okusinziira ku myaka gyabwe kati kalusomesa waliwo abateewa kitiibwa nejjoko gye twakola genda kutemera kilipu ya Madrata Nchiko nga togende kati kwatala owekitiibwa kati wetusanyusa okulaba oli bulungi mune buli wetulaga gwoba otugoberera naafe nseko kuba tumanyi mukwano gwaffe ate n'omuntu ategeera asomyeko asobola omanya nti kino kya okitegeera kati kyekyo twayogera kigaa nti Katikkiro olirerere ntukumayo kintu ekivoola mbarembo twayingidde Katikkiro kati otululi ekyekisiru kuze temutegeera fete twagala kukozesa luno olulimi naye olwo abantu betwagala okusomesa bisajjamu mutwetololedde tukoze emyaka 10 bwammwe ulira kano Madrata tukoze emyaka 10 kino katukigambe sendi Smart Jenkins baani oli simubala nnyo kuba talinawo nnyo mugoberezi ne tuli ku sendi n'obana abakadde baffe no Jenkins wayimba yumba lumu n'ogwira wayimba wakagwa tukoze emyaka 10 naye tetubalowoozangako mu bulamu tusobola bawa invitation mujje ku show zaffe ebbanga lyonna tetukirowoozanga nako yimujje mubi tetukirowoozanga ko ebbanga lyonna lyetukoze nti tuyite sendi tukole John Sega twamuwa n'awaadi wano ku myaka 10 kuba tumanyi kyakoze eki n'abantu ab'enjawulo osegeera Galaxy ani musajja wa Galaxy Innocent bonna babaddewo mu lugendo naye tetulowoozangako n'omungi n'ogumu nti tuwe sendi invitation oba Jenkins ajje mu show yaffe otyo kubanga tetubawabu obanga tetubalowoozaako waliwo abantu betukusembayo olowoozaako ositegeera nimwe n'okubawa obudde nokugamba nti obasendi gy'oli omala kugamba mala kola omusajja oyo akyaliyo nze mbajoge ekyokubiri nze wati kasiko batakola nawe n'ogenda ekyokubiri
zino jokes zetukola zasuka emyaka jammwe sendo ni myaka nga 7 kigenya oli emyaka kanti ndigwa bino tukolera baana bana ab'omulembe guno generation ku generation jokes zetukola zabasuka kati mmwe temutegeera kati mumuleta bule suggestive wongo nangalabi nti omuntu alina kwambala bipale nabbaka kindo naganateka okwemera kusegi nakibuuka obwongo bwo bukyali kweri level yammwe bemwakolanga byo besempata ezo kaliba madwata nkikosize tuliko kyova tuva ku nnyonyi mu nsizo nazo nabakifa abatambula ekyokubiri fe tetwegulirangako tiketi bukyanga tubaawo webale nnyo tetwefunirangako visa okitegeera fe tuba tuli eno gye tuli tukola emikolo gy'embaga owuliriza kano essimu nejjange evudde mu Amerika ng'eyita ffe owulira bulungi tetwebuzangako ku sendi nti tiketi y'ennyonyi bagigula batya tetwebuzangako ku Jenkins nti olinyota ennyonyi tetwebuzangako okitegeera tetukikolanga n'omulino ogutya fe tukola emikolo gy'embaga tuva mu mbaga tukola embaga pati zonna abantu batuwa nga n'embaga ziriko bakatikkiro ziriko baminisita bagaga kwagalana okitegeera so kati gwe tolina magezi g'osobola nakumpa